okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagalwa omulungi, tukumyewo nate ku Mpyoza 3ABN TV era nga nebaza nnyo Mukama nti atukuumye n'atuyisa mu kiro n'atuwa olunaku olulungi. Era nkwebaza nnyo okwewaayo okulaba ng'otandika olunaku n'ebigambo eby'omwoyo n'ebigambo ebituteekateeka olw'obwakabaka obusembedde. Nyongera okukigumiza nti buli lunaku olukya twongera okusembera okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo omulundi ogwokubiri. Ago ge mawulire agasinga obulungi, agasinga buli kimu. N'olwekyo buli lunaku lwe tukeesa tusanyukenga naye ate twongera n'otuteekateeka obulamu bwaffe. Kyetuva twebaza Mukama olwa TV eno okuba nti yateekawo enteekateeka eno y'ensula ey'enkya tulabikenga emyoyo gyaffe giriisibwa. Manyi kintu ky'osooka okulegako kisobola okukubeerera ekintu ekitakuva mu bwongo olunaku olulamba. N'olwekyo bwe tuba tutandise n'ebigambo eby'omwoyo nzikiriza nti bigenda sigala nga bivuga mu matu gaffe paka olunaku lwe lunaggwako, ate era n'okutuyigirizanga okutambula nga Katonda bw'ayagala. Osobola okutusanga ku mukutu ogwa YouTube Avento Productions. Teekateeka zonna osobola okuba ng'oziraba era mu ngeri y'emu osobola n'okufuna ka Avento Media application mu Play Store yo gwa Android n'owa iPhone. Nteekateeka weeziri kakasa nti naawe osobola okuba ng'otugoberera mu ngeri esingako obulungi. Weewaawo era tukusaba obanga Mukama alina omukisa gwakuwadde ogw'enjawulo osobola okuwagira omulimu guno ng'oyita ku mukutu ogwa Airtel ku nkola ya merchant code. Na merchant code yaffe erinnya 397-850. N'osobola okulabika nga owagira omulimu gwa Mukama gugende mu maaso. Kakasa Mukama ajja kuwa omukisa. Abalina MTN osobola okukozesa omukutu ogwa 883-897-893 ng'amanya Avento Media Limited. Osobola okubaako kyokola naawe olabike ng'obuweereza buno obutwala mu maaso, tulabike nga tweteekateeka olw'okudda kwa Mukama omulundi ogwokubiri. Tuli kasimu ka myezi 3 nga wenzize nkutegeeza nti kaliko omuntu okugamba nti okubeera mu kitangaala era myezi 3 January, February, March mwe tutambulidde era nga gwo omwezi ogwa January tugukubye oluku mu mutwe. Nzikiriza nti kisa kya Katonda kubanga Mukama atusobozesezza okulabika nga tutambudde okutuuka wano. Waawo twesonga buli mwaka ogujja ne tetumanya biki bye gugenda kuleeta. Nenzikiriza nti omukono gwa Katonda gwo gubeerawo era gutuyisa mu byonna newankubadde birungi oba bibi. Mukama akuwa omukisa ng'otambula naffe. Mukama akyansobozesezza nze Balidawa Alan okubanga nza kukulemberamu mu kitundu kino. Twewombeke tusabe. Mukama omulungi jangu nga bulijjo tuyigirize. Mwoyo Mutukuvu ateeketeeka obulamu bwaffe, ebigambo bino bitufuukire entanda eri obulamu bwaffe tusobole okuwangula enze eno. Nsabye nga mpita mu Kristo Mukama waffe Yesu. Amiina. Olwaliro ennaku z'omwezi ziri 30 mwezi ogwa January. Kitegeeza olunaku olw'enkya omwezi guno tugenda tukuba tugumalako. Era omutwe gwaffe kugamba nti engeri ey'okutwala olunaku ng'oli ne Katonda. Engeri y'okutwala olunaku ng'oli ne Katonda. Zabbuli 25 olunyolo olwokuna n'olwokutaano agamba nti ondage amakubo go, ayi Mukama, onjigirize empenda zo, onnuŋŋamye mu mazima go, onjigirize kubanga gwe oli Katonda ow'obulokozi bwange. Gwe nnindirira obudde okuziba. Bigambo biwulidde. Dawudi agambe nti ye gwalindirira obudde bwonna okuziba. Engeri y'okutwalamu olunaku ng'oli ne Katonda. Mu Bayibuli tusoma ku bantu nga Enoka nti yatambula ne Katonda obulamu bwe bwonna.
era Katonda n'alaba ng'obulamu bw'eddala tebusaanidde kubeera ku nsi, nti ekibi kyamunyiranga ziizi. Walaba abenzi, walaba ababbi, walaba abakaba, walaba abasinza ebifaananyi, nga kimuyisiza ddala bubi, nga tasobola kukolagana n'abantu abo. Weewaawo yabuliranga enjiri n'agezaako okulabula abantu. Ne basebo ne bannyabo ndi Katonda n'amutwala mu bwakabaka obw'omuggulu. Kati nno naffe bwe tuba nga twagala okutuuka ku ddaala erifaananako bwe tusaanidde okulaba nti Enoka yatambula atya. Ke kasimuka k'olwaleero nti ngeri gye tusobola okutambulamu ne Katonda buli lunaku, kubanga Katonda tetulina kumuleka n'otuuka n'omulekamu n'ogamba Katonda olwaleero ndekaamu. Nti akaseera konna tumwetaaga nga bwe tussa omukka. Katonda omwetaaga. Kasita wakyo olunaku ne mwawukana ne Katonda oba yawukanye n'obulamu, kubanga agamba nti ye bulamu, tuba tuli mu kufa. Kyava agamba nti kasita onkyawa oba oyagala kufa. N'olwekyo akasimuka kaliwo kakulu nnyo. Agamba nti buli lunaku kirabo. Ekyo nzikiriza nti okikkiriza, kubanga teri amanyi nti ogenda keesi, olabiraawo nga bukedde. Buli lunaku kirabo. Era Katonda atuwadde ekirabo ky'olunaku olwaleero mwe tuli mwe twegiriisiza. Naye ekirabo ekyo kikozesezza otya? Simanyi baali bakuwadde ku kirabo, oli n'akuwa essaati y'ennungi agiguze mu katale, naye wakyalako ewo n'akusanga nga kye kintu ky'olinnyako mu mulyango, ke kaddomaati. Simanyi oba asobola okusanyuka. N'olwekyo Mukama watuwa ekirabo kino eky'obulamu, naffe okufaananako ng'omuntu atayinza kusanyuka ng'ekirabo kye bakigalabanjizza, naffe tulina okusanyuka ne tukikozesa bulungi ekirabo eky'olunaku Mukama kyatuwadde. Nti enkya luliba lugenze, nti ffe twesalirawo eky'okulukozesaamu, nti enkya lunaku luba lugenze, terugenda kudda. Basebo ne bannyabo, nti olunaku lw'olina lwolwaleero kasita lugenda bwe ruti teri kyogenda ddukolamu, nti olunaku lw'obala lwe luno. Tugamba nti tukeesa lukya naffe tulinga nko ya mutamiivu. Ti mu Zabbuli 25:4-5 agamba nti tusangamu ebikolwa bye tulina okukola buli lunaku bwe tuba nga twagala okusanyusa Mukama, era bye ngenda okumenyaamenya. Biki bye tusobola okukola bwe tuba nga tuli ba kusanyusa Mukama? Tuddayo mu lunyiriri tusomye nti ondage amakubo go ayi Mukama, onjigirize empenda zo, onnuŋŋamyenga mu mazima go, onjigirize kubanga gw'oli Katonda w'obulokozi bwange. Gwe nalindirira, gwe nnindirira obudde okuziba. N'olwekyo nga twagala okumanya Katonda ki ky'ayagala, tusaanire okuddayo mu bigambo bya Katonda atubuulire ddala kiki kye tuba tukola. Ekisooka agambye nti ondage amakubo go. Amakubo mangi agali mu nsi, era waliwo ebifo by'otuukamu bye bayita amasaŋŋanzira. Obanga tomanyi gy'olaga osobola okwebuuza, naye ku gonna amakubo liriwo erisobola okuntuusa wa gye njagala okutuuka. Era omukisa gubawo okukwata ekkubo ekyamu, obanga ddala tewali bubonero bulaga nti yiino, obanga tewali bupande. Nti Yesu atuyigiriza okusaba singa bwe twagala, wabula okusaba byayagala biba bikolebwa mu bulamu bwaffe. Mujjukira essala ya Mukama waffe? Butuufu yali mu kiseera ekizibu eky'ennaku ng'anyigirizibwa ng'okufa akulegako, alabye ddala ng'obulamu bugenda, ng'atidde okufa okw'emirembe n'emirembe. Ne kyava akoola kitaawe n'amugamba ekiba kiyinzika, ekikompe kino kinveeko. Nga mu butuufu atendewaliddwa ng'obuzito bususse, nga yeetisse ekibi eky'ensi yonna yonna, ebibi bye wakola by'ogenda okukola n'abali bawe balikola. Naye kyava agamba nti naye bikolebwe nga gwe bw'oyagala, si nga nze bwe njagala. Ago nno mawulire malungi. Nti newankubadde nga oyinza okuba olina ky'oyagala, naye Katonda ky'ayagala kye kisinga obukulu, kubanga kye kirimu obulamu. Nti okutegeera kikulu nnyo
nga twegomba okutegeera enkolagana ey'ekyama omwoyo nga bw'akola. Katonda ajja kutumanyisa amakubo ge. Wuliriza eddoboozi lye nga ligamba nti lino ly'ekkubo litambulirengamu. Magezi ogawulidde nti Katonda atuyita okutambulira mu kkubo lye ery'obutuukirivu. Eri mu Yeremiya 6:16 mudde makubo ag'edda mutambulirenga omwo. Ekigambo ekisemba nti nabo ne bakawaŋŋamula nti tutambulirenga omwo. Ekyo nga kitiisa nti omuntu yenna ayagala okumanya wa okutambula tisooka oyimirire. Bagamba musooke muyimirire, bwe mumala okuyimirira munoonye amakubo ag'edda awo ge mba mutambuliramu. Nti eddoboozi oddiwulira nga ligamba nti lino ly'ekkubo litambulirengamu. Nti ekyo tukikola okuyita mu kusaba nti buli lunaku kati nga luno olunaku olupya fukamira ogambe Mukama nsaba onnuŋŋamye mu makubo mwe ŋŋenda otambulira. Ondage ki ekituufu eky'okukola. Nti Katonda mwesiga okuyita mu mwoyo we ajja kukulaga ki eky'okukola era ajja kukulaga ekituufu oleme okusagaasagana. Kubanga nti onaatambulira mu makubo mwe muli obukuumi. Bangi tunenya Mukama ne tumukaabira ne tumwemulugunyiza naye nga obuzibu buvudde ku ffe kubanga tuvudde mu makubo ge yatuteerawo. Tuvudde mu makubo mwayagala tutambulire. Kyava agamba nti onjigirize empenda zo. Okufaananako n'abazadde abaluŋŋamya omwana waabwe akyayiga okutambula. Katonda ye kitaffe era atulagirira amakubo ge tulina okukwata. Kakasa nti twaliko abato era abamu tulina abaana. Naye omwana ono w'abaana ayiga okutambula nti abaako n'abamuwanirira. Amanyi bayimbira obuyimba n'addamu amaanyi nti tengerere n'aseetula ekigere n'asanyuka. Naye nga kyonna kigezaawo kumuyamba okulaba ng'anywera afuuka omusajja asobola okutambula. Bangi abasajja bakankanya ensi nabo baayita mu mbeera efaananako bw'etyo. Naye obalaba nga bakaada tomanya. Naye nga nabo baaliko mu mbeera bw'etyo. Nti nga omuzadde we yakuluŋŋamya ne Katonda bw'atu bw'ayagala atuluŋŋamye. Naye ekyennaku nti ebiseera ebisinga tuli bakakanyavu. N'agamba kwata n'ogamba nedda nze ajja kukwata liri. N'agamba kwata n'agamba nti nedda nze ajja kukola kiri. Awo wasinze okuva obuzibu. Nti tufunye ebizibu bingi olw'okuba nti tugaanye okutambulira mu makubo aga Katonda. Nti amasaŋŋanzira mu kkubo si mangu eri Abakristaayo. Nti waliwo w'otuuka ng'onoonyawo okudda nga tolabawo n'ogamba naye obanzire. Wasigamba nti ekkubo teririiwo naye nga amakubo gasusse obungi. Naye Bayibuli egamba nti nze ekkubo n'obulamu. Nti Kristo yekka y'ekkubo. Tetulina okuwuliriza okulambikibwa kwa Kitaffe. Ensonga eyo gy'owulidde nti twegombe nnyo okumanya nti Katonda kikyayagala tukole. Neegomba nnyo omuddu wa Mukama Dawudi nti yatuukanga n'amubuuza Mukama nnumbe oba sirumba, ŋŋende oba sigenda. Nti kyamuyambako okumanya ki Katonda kyayagala. Era bwe yagendanga nga Mukama akkiriza bwabanga buwanguzi. Naffe nno tulina ekyokulabirako ekyo bulamu bwaffe. Tikitukakatako okubuuzanga Mukama ku buli nsonga. Gwe nekyolabanga ekiri shuwa kwegambanga emikisa gyonna olaba kirina okubaawo. Twebuuzenga ku Mukama. Agambye nti onnuŋŋamye mu mazima. Wano we tulina okuba n'amatu okuwulira. Tawuliddeako. Nti Bayibuli nga tubeere bangu bakuwulira Katonda kikyayogera. Ffe Abakristaayo tugamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama. Kasita ayogera ffe tulumba bulumbi. Kasita tubanga b'amagye nti munnamagye kasita oda eva eri Mukama we tabuuza asonga busonzi mbere. Nti yimirirako owulirize kubanga Kitaffe ayogera. Nti atera okukozesa ensonga 3 ezituyamba okutegeera ekkubo. Ensonga zo tugenda kuziraba.
tisooka oweetegereze agambye eki. Ensonga zino mwatera okuyita nti ebitundu bya Bayibuli beemu ku nsibuko ey'obuyambi. Nti ekigambo kya Katonda kino Mukama akitaddewo okutuluŋŋamya, kubanga teri kitali mu Bayibuli, teri kyogenda kunoonya wala wonna nga mu Bayibuli tekiriimu. N'olwekyo nti kasita weewaayo okunoonya, kubanga Bayibuli eno osena kujjenga tosobola kugimalayo. Olaba ne wayiga edda ogenda okubiddamu ng'omwoyo alina engeri gy'akuluŋŋamyamu ey'enjawulo n'ogamba naye olunyiriri luno nga mbadde nalusoma dda, naye ogenda okulaba nga Pawulo yabonaabonanga n'abantu ng'ababuuza naye kubanga temumanyi. Yakolanga statement ezo nga ziraga nti abantu bano balina okuba nga bamanyi naye naawe tomanyi. Mu Yokaana essula ey'okusatu Yesu asisinkana omusajja omugezi, omusajja omuyigiriza w'amateeka Nikodemu. Yamulumba ekiro. Naye bye yamubuuza nga naye gwe wenna omuyigiriza w'amateeka bino tobimanyi? Ekyo nno kya bulabe, kitegeeza nti Kristo alina eddala kwatusuubira okuba nga tutuuseeko. Naye basewo ne bannyabo tumanyi okwematiza nti kasita otuuka mu kkanisa n'obaako by'oyize ogamba ebyo kabimmala. Abamu bagamba waayi amanyi ebingi alibuuzibwa bingi, naye n'oyo agaanye omukisa gw'okuyiga naye ajja kubonerezebwa. Nti omukisa gubaawo owooluganda yiga, kubanga buli kyoyiga kigenda kukugattako kinene nnyo ku bulamu obw'omwoyo. Ate era kigenda kukusaliza omusango naaba tookikoze. Nti weeweeyo okuyiga Bayibuli wakiri buli lunaku, ejja tuyamba okubaako wetutuuka. Nti Omwoyo Omutukuvu naye atuyambako okutulambika butya bwe tuyinza okutambula. Omwoyo ono atuluŋŋamya bassebo ne bannyabo. Era omuntu yenna kasita atenga Omwoyo Omutukuvu ojja kwesanga nga ebitera ovaamu si birungi. Era abassebo ne bannyabo tukkirize obutajemeranga mu Mwoyo Omutukuvu. Omwoyo kasita akuluŋŋamya n'agamba nti kwate ekkubo lino, bassebo ne bannyabo likwate tobuuza, kubanga atugamba nti n'oyo ali muvoola kibi kye tekigenda kusonyiyibwa, togenda kufuna ssaddaaka ndala. N'olwekyo Mukama atuyambe ensonga tuzikwate nga nkulu. Agamba nti amagezi g'abawabuzi abatukuvu era gawa okuluŋŋamya eri Katonda okumugoberera. Nti waliwo Mukama abantu bawadde ekisa. Tulina abakulembeze baffe ab'ebyomwoyo, tulina abakadde b'amakanisa, abasumba, tulina abadinkoni, nga Mukama abawadde ekirabo okutegeera ebigambo ebimu ku bino bye tuyiga, nti bajja tuyambako nnyo okutuluŋŋamya okulaba nga tutuuka ku kigira eky'obukristaayo Mukama kyatwagalako. Bassebo ne bannyabo, bwe tunaakola bwe tuti tugenda kusobolanga okutambulanga ne Mukama kigere ku kigere. Bayibuli egamba nti abakristaayo abaasooka baali mu Antiyokiya, ti naye ekyabayisa abakristaayo tukwe kuba nti baabalabanga nga bakolanga Kristo, kyova bayita abakristo, abakristaayo, kubanga ebintu bye baakolanga bifaananira ng'ebya Kristo. Neffe simanyi oba ddala omuntu asobola okutunulako n'agamba omuntu oyo ddala yasenga Kristo. Yusufu ewa Potifaali agamba nti yamutunuulira n'alabye ddala nga Mukama ali naye. Ng'omuntu atakkiriza asobola okukulaba n'ategeera nti ddala Mukama ali naawe. Kino kyakusomoza gye tuli. Nti kozesa bulungi ekirabo ekyaleero ne Katonda. Nti olunaku Mukama lwakuwadde lukozese, kubanga nga tulabye nti olunaku olugenda terudda. Togenda kuddamu kufuna lunaku luno olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 mu mwezi ogwa January 2026 terugenda kudda. N'olwekyo buli kyosobola okukola kikole n'amaanyi go gonna, ate okole eby'obwesigwa. Kubanga tulabye nti nga tuyita mu kuyiga ekigambo kya Katonda, nga tuyita mu kuluŋŋamiza okw'Omwoyo Omutukuvu n'obuwabuzi obw'abatukuvu ba Mukama, kigenda tuyambako
okulaba nga tutambula ne Katonda buli lunaku kulaba nga atuusa awakaniro. Nsaba Mukama atuwa omukisa. Nsaba Mukama ebigambo bino abisse ku mwoyo gwaffe. Mukama atuyigirize okubeera ekyokulabirako nga tulabye nti okutambulira ku musana nti omusana gwaffe gwakiiri abamawanga, gwakiiri abatulinaanyi, nabo ekyo tujja kusobola okuweesa erinnya ly'ekitiibwa. Era ebigambo byo nja bikomekereza n'essaala. Saatweyombeke tusabe. Mutukuvu omulungi Katonda w'ekisa n'okwagala, nkwebaza nnyo nti otuyigiriza okuyita mu kigambo kyo. Mukama yagala tutambule naawe buli lunaku kubanga gwe mukwano gwaffe asinga. Tuyigirize okugoberera amakubo go, mitima gyaffe Mukama mikakanyavu, tusaba otusaasire otusonyiwe, twongereyo omukisa tusobole otereza obulamu bwaffe. Mukama bangi banyigirizibwa ebintu bingi bibasoomooza, naye Katonda omulungi, oli Katonda alaba era amanyi bye twetaaga. Tuba ku byetaago bya muganda wange ne mwannyinaze atulaba. Era Mukama asobola okutegeera nti oli Katonda akola ebikulu era asobola okumuwanguza. Mwaka guno tuguteeka mu mikono gyo Mukama. Tukwebaza nti otutambuzaako waakiri omwezi guno tugumazeeko. Yongera okubeera naffe byonna bye tuyitamu obituyiseemu n'emirembe. Sabye nga mpita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Nsaba Mukama abawe omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.